yeekaalu ye. Enjiri gye twasomye ng'ogenda okumalako awo wadde ebigambo ebyo nti si mmwe munondaze naye nze nakola ki? Nenkola ki? Ne mbateekawo mukole kutya? Olwo ebibala bikole kutya? Kale bwe binaabanga weebiri ndiwe kye munaasabanga kitanga baleki. Katonda bw'akulonda kitegeeza nti alina ekyenjawulo kyakoze eki? Kyakulabyemu. Kyokka kyonna kyakulabamu kitegeeza nti it is of value, kyamuweeyo. Kyokka ate buli omu amutunuulira ng'omuki? Ng'omuntu, buli omu amutunuulira ku lulwe. Kale abooluganda olwali lwe tugenda okugabanako kwe biki byowera byemu Katonda byakuwadde nga nze kyogere bwe naaba nga nfa ntya sisobola kukugyamu. What values has God blessed in you? Kwemba oyinza okugamba nti wange tomanyamu ensonga lwaki ano nambeera omukazi, ensonga lwaki ano nambeera omusajja, oba ensonga lwaki ano nambeera ekyoto. Byebiki enabo kyolaba Katonda nga yakigwanja njawulo ne bwenkola tasobola kukigyamu. Obulamu Katonda wadde ekyobugagga bulamu. Singa simulamu yandiba taliwo. Singa si bulamu nomena byogedde ebisanyusa ng'oli eyo sanyibulabye nga bwetosese. Obulamu teri muntu asobola kufuga bulamu. It is only upon you. Era bw'obanga Mukama akwadde obulamu olwobulamu kubanga akwadde ekyobugagga munaku musabise wedde yagambye nti he has given me precious life that is even irreplaceable. Nti amuwadde obulamu ekyomuwendo kyokka ate tasobola kukola ki? Kuzzibwawo. Bw'oba ogenza oba okoze eki? Katukusiibula amaze eki? Ekyokubiri abooluganda nekitambuza bwenti nekigusiza ebuuzo abali mu kiraasi basobole okudaba si okutunulira. Kyamuwendo kikulu omukyala. Esami so sibulamu wabula esami nambale nange neyabuuza amwadde essanyu naye bw'abanga oyogera ku ssanyu essanyu liridda ku ki? Ku mutima. Okimanyi tosobola okukaaba naye nga mugolo omusanyufu wangi simanyi ssanyu kyebaliyogerako anti bakulabanyo nga omwenya ngoseka essanyu mu mutima. Katonda amwadde ekyowo, amwadde ekyowo. Katonda gwakwadde ki? Omukazi tasobola kuwa byakulamu ojja kubeera esagala lyakubuzabuza. Ne famire kyabugagga etali muntu asobola kukikugyako eyanziza. Wali omukyala wali ekyogerekwako ekijanga ngenda kujjako ekisembayo amwadde obulokozi. Salvation is a gift. Kino okulokoka kiki? Si buli omu kyakola ki? Katonda akwatisa. Ne bakuliranga enjiri naye nga bw'osigala oyagala kukola tibyoga kukola ki? N'otalokoka kugaggana. N'osigala ng'okola n'emmota ewatali si olwabo. Kisa amwadde okulokoka enyawo. Amwadde okwagala.
abantu kati bagalika olowooza ki ekituleeta mu maka gaffe ng'abasumba kwagala kale bujanga ogwonkona kugekyomutana kukyakonkona waliwo obudde naye kale awo waliwo nekundu waliwo ne kamera ogenda okunyigako ki nga bakulabira ledda wani nze munangerera kyoba owaawa nanzinemusukawo okimya eki kuleetedde kristo nakugambye ko ntimwagala omwagaliza omwagala siryako siryako naye nga ate olina okugala ki kubanga agamba nti n'abatakwagala bakola eki sikyangu katonda akuwadde eki mu mutima wali wano omuntu kubanga mpadde okunywerera mu kkanisa ye. Okunywerera mu kkanisa ye. Mu kkanisa ye n'okunywerera okunywerera mu kkanisa ye so si eyiye mu kkanisa eyiyo onywerera mu kkanisa ya Kristo okimanyi nti yagifuga yagitwala n'okunywerera ku mateeka ge biragiro abooluganda byayogedde mpulidde nti anyweredde mu kkanisa yange abamu tunyweredde ku makanisa gaffe. This is my church eyiyo naye kikuŋŋaanyaani Kristo. It is God's church. Abanga anyweredde mu ya Kristo nga twebaza Katonda natanywedde mu yiye abandi tofaayo tegera kubakulondera baleke basinike Mukama ampadde ekitiibwa Katonda amuwadde ekitiibwa. Abooluganda obadde omanyi nti nno twagala mitima byanse bya ofiisi naye nti nga bwali Mukama amuwadde ki she sees herself as a person of dignity. Ekisa obulala genda wa Patrick kuya guno wano teso kuya oyekini Katonda akuwadde ki kye balisobola okukikola ezadde genda wajjamo walekera sooka awo omabika wawe obadde batuudde Katonda kyakuwadde Katonda talina kyakuwadde bantu batasobola kujjako tuvayo buleke leka ayingira obunyenya omukulu Lambert you wouldn't have shook his head. Oluganda amata otegeera wangi kamutegeera namadde otubali don't feel offended. Yes Mukama kyakuwadde olaba teri asobola kukujjako Mukama yebaza akwadde okukuuli yeno wamonu kasige wali Katonda kyakuwadde nga bw'olya nti no it is yours alone kiki otwali wasobola kikujjako good health. I had health challenges to man of wisdom negative. Indeed, my church. Mukama yeebazibwe tetegeeza nti nalo Needed never about you or someone or good you are olowooza teri asobola kwebajjako ebyo namba bwemukama kyakuwadde kwega what is in it what is in you what is in you Mukama kyakuwadde kwega olunaku amin mwanga otuuli abo asobola Mukama yeebazibwe twagala kyakuwadde ekiri munaku ekyomwebaliza
Mukama abaze ebirungi. Mukama yebaze. N'okubeera wano. Kisa kya Katonda. Obabaza. Ate bano be bana balina mukansanga bokka. Kuba bali abana basiraamu. Etegeeza n'amaanyi. Mukama yebaze. Mukama yebaze. Kama kati obuwangazi. Kinana omukaaga. Nti ebyo byonna byonna yeyakola ki? Akayimba kagamba Lord, for the years your love has kept and guided. Lord, for the what? Emyaka gyani? Banjise. Anti kandi Katonda byakuwadde. Kati biri byagenda okwongerera ate birala. Naye bigamba byakoze ki? Abooluganda twali wano ng'olina obulamu. You deserve that life. Do you deserve the life gy'olina? Do you deserve the peace? Do you deserve the protection gy'olina? Njagala kansi. Obulamu bw'olina okulwala. Abooluganda abuuza. Ekinaabuza bwe gy'okulira mu mubira. Obulamu bw'olina omusaanira. Wangi? Amalowoozi geekulira akafunye obumu obwogera bwogamba tegakola ki? Tegabusaanira. Etegeeza nti ekisa okwagala byonna byonna bye tulina olw'okubanga tugenda kwagala bannaffe tetubisaanira. Kati obanga ozudde nti ekyo ky'olina tusaana kubeera nakyo how do you behave? Oyisa otya? Tumalirize. Bw'obanga by'olina olabye nti tubisaanira olina kweyisa otya? Yese. Kama vile Mukama yeebazibwe. kama okundokola bw'obanga otegeredde ky'olina tukisaanira ogenda kweyisa otya okulaba nti okinyweza. Kyekibuuzo kye tuliko kaakati litutuddeyo okubeera omulongoofu. Lwana kubeera mulongoofu. Agamba mu Peetero emu essula esooka 1:5 nti kale nammwe mubeere balongoofu manzi yabayita mwenge omuki tweyanziza. Byonna byonna bituwa lwaki? Lwakisa. Ekirala genda wamama kyolo. Bw'obanga omanyi by'olina tobisaanira tebyandiradde bibyo ogenda kweyisa otya okulaba nti obinyweza. Ekisooka okwebaza oyo yalimba. Tokumwebazanga kumusiza n'okutegeeza kubanga tebiwanga. Nange nsaba kinyebaza Katonda kyamba Kristina atansanza olwokuuliramu. Tegeeza buli omulabako nina okwebazaani n'okwebaza Katonda. You never know there would have been, oba there are even better men than I. Abantu babiri babeera naki? Naye. N'olwekisa kya Katonda munanga ate yenze. Sio wao. Kale nga weebaza Katonda baganda babyogera nti bwe baliwo balabalaza. Byonna Mukama byakuwadde si bibyo. Byetukuwa bibajoli newankuba tekabiti bibyo byonna bitulina bibirabo byotuteresa. Akuteresa muki? You're just a custodian, they are not yours. Zaburi 2:1 nti eggulu no ensi ya Mukama naki n'okujjula kwayo ne byonna ebiri ku nsi. Oli wa Mukama olw'Uganda byonna by'olina byonna bya Katonda si bibyo. Ekirala
ekirala kisobola otya okunyweza kyolina nga tutegedde nti si kikyo okuba ow'amazima n'okukkakkanya n'amaaso ga Mukama Katonda. okubeera ow'amazima nti alibeera ow'amazima mu kitono ne mu kinene alikola ki bw'obeera ow'amazima mu kisomo webula adimu naye ate okukkakkana mu maaso ge Katonda yabe oyo Katonda gabuza okusinga wona mumudagiro Katonda aluwa Katonda gabuza okusinza wona aluwa ali mugwe bw'aba ali mugwe nange akola ki etegeeza nti Katonda bw'aba ataddewo bw'ataddewo Baluumi 13:2 agamba nti teribuyinza wona butabeerani etegeeza nti nabo baba ataddewo baba bali okululu bwe bakulema okugoberera you are disobeying God siba kiri abulungana siba kiri nti gwategedde nti ekyo kyoli tekisaana okkakkana nga weetowaza n'ate mu kwetowaza ng'akola ki ng'akusigula ng'akufuula ow'ekitiibwa ng'omukyala bwatugambe wali she's a personal dignity kyangu nnyo okuba oluganda ng'otambula naye nga tomanyi nakyoli tomanyi Katonda byakuwadde tomanyi byanjawulo Katonda byakutaddemu how do you contain them how do you use them onoobikozesa nga tomanyi nakumanya vali gyolina kale bw'obanga okisudde nti okirina ogikuumya otya abalala basatu mukawo katumalirize eyenyama nze kyalina munze kunyikira kusaba kwegayirira Mukama kunetolooza kisa nsobola okukubiriza mu maaso ge nti olwokubanga alaba nti tabisobola Pawulo bwe yayogerera mu Bafiripi 4:17 tinyinziza byonna mwoyo akola ki nti olwokubanga sisobola kubituukiriza nga sinze naliisaana mirimu gya Katonda gy'abamalayika be kale nsaba ne mwegayirira ampe ekisa ampe amaanyi nsobole okutuukiriza byagala akole ki tuukirize mu Ezekiel 3:6 olunyiro lwabyo 4:5 bwe ndiba mbagyeyo mu mawanga yonna yonna ne mbakuŋŋaanya ne mbazawo ne mbeera wamu kale nja kuba mansirako amazzi amalungi bwe naamala okuba mansirako amazzi amalungi mbalongooze ne mu bitambi byammwe kale nja kubawa omutima omujja bajjemu omutima ogw'ejjinja bawe omutima ogwaki ogw'ennyama bwe naamala okubawa omutima ogw'ennyama lwe ngenda okubatambuliza mu mateeka gange olwo nno mulyoke mugoberere ebiragiro byange okugenda okufuuka abantu bange nange lwe ngenda okufuuka Katonda wange olunyiriro lwabirimu 8 ekitegeeza nti osobola okubeera mu kanisa naye ng'oli wa muntu mulala toli wanyu nga nebyokola olaba nti birungi nnyo Katonda yabikuwa naye ng'olikola according to your mind tobikola ku mayindi yani mayindi ya Katonda yenya Mukama yebazibwe nze nga ndaba okutunuulira amateeka 10 okugateeka mu nkola amateeka 10 okuteeka amateeka 10 mu nkola ebyomukaaga ligamba litya abooluganda amateeka ebyomukaaga ligamba litya Tottanga. kigambo kiri kimu Tottanga. tokola ki tottanga tutta tutya mu birowoozo tukola ki tutta sowa n'atalina engeri gyanyonyolamu ku birowoozo mu Isaaya ne mu Zabbuli namwe najja nanyonyola ebirowoozo alojja n'agamba ebirowoozo byange si ebyange sowa nate naneteekateeka ennungi gyemuli ey'erimi 29 olunyola okumeka olw'11 amateeka 10 gali mu kitabo ekyokuva n'ekyamateeka olw'okumeka olw'okubiri Yesu n'ajja mu ndagaano empya n'atunuulira amateeka agasookaana
n'agala okusikira mu tteeka ki tekaliyagala na Mukama Katonda wanaki n'omutima gwo gwonna naki n'amagezi go n'amaanyi go gonna gonna kiri Matayo n'ayoba agamba gana amateeka omukaaga okuva ku Yokutaano okutuuka wasemba nti yagalamuliranga abo nga bw'okola ki olowooza osobola okutukiza amateeka 10 nga bino byonna ebitabo tobisoma wangi waliwo nangambye nti kisoboka mubali wa Yokaana eyogereri essula 3:15 agamba nti oyo akyawa muganda we muki emusi ddala ekitegeeza ati notanga anyonyerwa mu bitabo ebirala by'Ebbayibuli engeri gy'osobola okuvumiriramu bw'ona okutumiza amateeka gano 10 you not understand anything n'okuteeka mu nkola Katonda byagala okuteeka mu nkola tojja kusobola kukola ki okutambula amateeka 10 batugamba isomero obulimu bw'oba oyagala okunyweza ebyo Katonda byakubadde bw'ona osoma ebyawandiikibwa ne Zabuli ojja okugira bugambe nti byonna by'olina byange bikozese nga bwenkola ki nga bwenkulagira si owabugamba nana gye nabugamba kale oyo asuubiza munne ne bwafiira omunange takola ki takyuka olwayogera mu mbeera ey'obulamu abakugana n'okusuubiza abaana mu switi naye bw'osanga omwana kyayozeza bintu kaswiti okamuwa tomamuwa siwe kukyuka kyuka naye ngeri etteeka lyakuleka oba omulimba kati olwo kakikomawo eri mu mateeka saba oluganda lwoba wakutegeera amateeka 10 I need the whole Bible era bw'onoobosiza byonna mu nkola otambula mulungi oli musanyufu ansa zenjagala ng'owanisa omukono omala okuwanika omukono n'enkuba olukusa mu mpeeti okuddamu ogenda kunyweza mu mutya ebyo Katonda byakuwadde ng'ate olaba tebikusaanira yeansa gyomba olina okusonyiwa abakozi eki obubi olina okusonyiwa abakozi obubi bwembanga sibasonyiye ebintu bino Katonda byampadde bivaako wangi bisigala naawe ekyewunyisa kyekino nti bwemba sisonyiye mbeera mu bulumi si owaawo mbeera muki mu bulumi era buli lwenkulaba bwenta amaziga bwe gatajja tegeeza aba bulokole bwe buli naye ate gyokoma okubeera mu bulumi ogenda ofambulampola n'ebyobugaga byonna Katonda byakuwadde ng'ofanga okola ki ng'ogenda kitegeeza nti n'okusonyiwa nakyo kikulu kyokka ate bw'oba wakusonyiwa tosonyiwa wokamunanga abeerina gy'oli kubanga agamba mu Matayo 7:12 tikola abalala nawe kyagala bakole ki so bw'obanga oyagala bwe bakusonyiwa naawe kola ki ate bw'oba oyagala bakusonyiwe nga naawe tebakwenenyereza kale naawe sikuwa abatenenyeza gy'oli ikyokambati abooluganda Mukama bingi byatuwadde naye ensi tesobola kukola ki kubikujjako naye ngeri okukkiriza olwokubanga ye yabikuwa it is him that you can maintain you can sustain osobola okubeera n'ekyo Katonda kyakoze eki kyakuwadde okusaba kwange Mukama byonna byatuwadde eyinza okubanga tobimanyi netuula get time to meditate be silent in the presence of God ajja kukulaga ebyenjawulo byakoze eki byakuwadde era ebyenjawulo ebyo byakuwadde obanga oli mwami ng'akuwadde omukyala kitegeeza kino alina kyagala kikolebwe naye bw'onooba tomanyi that intrinsic value gyakutaddemu ebyo ojja kubikolanga ng'ensi bwekola ki bwetambula era bweyagala era bunkomerere ojja kunziramu nebyakuwadde tebikyalina mugaso Mukama atubeere
atulage ebikulu ebiri mu ffe ebiteekeddwa okuzimba ekkanisa ye, ebizimba amaka gaffe, ebizimba bantu bannaffe, ebizimba eggwanga lyaffe mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu.